owatunda kutera yakabiga ekewafe so kati kitange tomutya taluba otunga gwe wadde ngololo wakaluba naye ate omunyonyola ensonga nagitegeera luli yanyambuza tobadde gwe tolina mizeejo gyatategeera mukukuwolereza namugamba bumulumulo bubamu naye mwagalo wange so leka kutwaleka tugendeyo wako bagambe leka kutwaleka internet wekomeddewo ate nga tusanga birala Chosen Beck kyonna ekibaddewo mu bbanga eryo gye tubadde nga tuliko offline simanyi naye nga tumusanze mu maziga mukazi wattu era agenze na postinga n'agamba nti munnange wetuviiridde mu lockdown nti ewange eno tebibadde birungi tetumanyi oba kye kimutuuseeko oba kye kibaddewo naye nga amazima gali nti Chosen Beck amaziga gamuyitamu mbadde nkyayitayita nkyali awo ate naye ngwa ku Dictator Amil ono ex wa Chosen Beck nga naye byayogera kiringa ndowooza ebintu bibaddewo wakati waabwe wa Chosen Beck ne Dictator Amil. Mama abana sina nze buzibu na famire yange bonna. Awo tuvudde ebyo ebigambo by'omukulu Dictator Amil nga ffenna tuli awo juzi twafuna amawulire twali tetunava ku internet nga tebanaba kugijjako tufuna amawulire nti Ruilight akwatiddwa era twali tukyali ne bakatema nti omuntu eyali akiri mu mabega waakyo nti yali mukulu Big Size Byebekula nti yamukwata era nga munaye gye byakominkeza ne tutegeerako nti kituufu yali ye naye amawulire agavaayo galaga nti maama wa Ruilight si musanyufu era mbu awera enkolokooto agamba nti ayagala mwana we bamuwe. Maama wa Ruilight akutte wansi ne waggulu n'agamba mumuwe omulambo gw'omwana we. Maama wa Ruilight mukambwemu ekiri ku kooti kirala mukambwe agamba mumuwe omulambo gw'omwana we naye nze nganze Ruilight kyali wange ddala ddala naye nga Ruilight we are praying for you ojja kuvaayo teri kitaggwa. Awo nvuddewo kati nabakoleddeko akatambi wali ne mbagamba nti babadde bagamba nti Lwale Mado yakoze omulimu gwe ddala omusuufu naye abamu mbu si basanyufu bagamba nti ayinza okuba mbu yatuuka mu makati eyo n'alya ate n'atandika okuba nga reporting ebyali tebikwatagana. Kakati Abannayuganda si basanyufu eri Larry Mado bwe twali twakatandika obululu ng'ali ku sayidi ejigiriza abantu yenga bwagamba kakati bugenze okukyuka bo abalala bagamba lwaki bya posting abijja wanga takyali ku sayidi yaabwe munayeze bagamba kabira zino tezitegerekeka Abannayuganda nti video zensanga abantu bagamba Larry Mado todda mu ggwanga lyaffe todda Uganda nti lwaki oposting ebintu ebitakwatagana si basanyufu abantu kano nsobola okukateeka mu luzungu. Larry Mado, Ugandans are saying what you're posting is not good. Wamesema usirudi Uganda tumeshapewa pesa.
kategedde akantu ako nyinza omukolera post enamba mu Luswayiri agitegeere bulungi kasooke njimukolere Uganda si basanyufu bagambye mbujjawo omutwe lwaki toyogera bituufu biri ku ground. Kino nno kyaddiridde nti luvannyuma lwa mukulu President w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine okuvaayo n'agamba nti baali bamusazeeko mu maka ge era n'atuuka n'okugamba nti yali akoze eki nti yamala ye ne yeemulula n'avaayo naye ab'omu nju ye ne basigalayo. Kakati era ne Madowa n'avaayo n'agamba nti nedda nti ekifaananyi ekyaliwo mbu yakozesa kifaananyi kikadde ekyo kye kyavaako ate abantu okubaolyawo ne bagamba nti nedda atandise okuba nga ate aripootinga kifuula nnenge. Awo tuvuddewo. Ono agambye nti Nina Rosa yamulumye lwakubanga teyawangudde akalulu ka Sembabule naye yo Sembabule ndalamu kubanga nti era eyo ya NRM ate era mwalaba kuva mu ntandikwa nti we yagenderayo n'okukola consultation era nayo bagezaako okuba nga tebaamukkiriza ne bagezaako okuba nga bamutwala talinnya. So katuwulire ono kyagamba. Naye kyasinze okunnuma Nina Rose teyayiseemu banno obwedda bagamba yayiseemu naye teyayiseemu she didn't. Naye ate baali mugezesezzaako kuba mbadde mulaba nga kati ali fit okuba MP nga ne bwayimirira bwateesa byateesa mu biwulira nga kale era agenda tukiikiriramu naye teyayiseemu. Nina Rose teyayiseemu teyayiseemu era obwedda abaana bagamba congratulations nedda. Jene Geoffrey Rutaya nedda teyayiseemu. Kituufu Nina Rose teyayiseemu era mu butayitamu kwe ono yavuddeyo n'agamba nti era ye yabadde ayagala limu kuyitamu nti kubanga mbu yabadde alaba nga talina kyagenda kukolayo mu Parliament. I am happy. Yabadde agenda kukolayo ki? Nina Rose yandigenze mu Parliament n'afuna ssente n'azinaba member of Parliament bonna abakazi n'abasajja essente n'azigulamu ebiragalalagala yalyose n'atagenda. Yabadde agenda kugenda eyo akolezi anayinama anayinama tekijja kusoboka. Atuyimbire empale yange embisi kumannyoko olondo otyo omuntu ayimbye empale yange embisi. N'Abannayuganda bwe mbagamba nti muli basiru nga mugamba mbavumi empale yange embisi oyo agende eyo azina abantu ba member of Parliament bonna ndagaayo an honorable person ayina bitatu byonna bimwetimbi kumanyoko. Nange buli omu awa endowooza ye bw'atyo bw'alowooza era opinion ye naye ng'era byonna bigenda mu maaso n'ono avuddeyo n'agamba nti musanyufu nti eri aba MPs ba NUP abatasobodde kubanga abayitamu nti kyabadde kirungi abo abatayiseemu ababaddeyo ne babajjayo nti kyabadde kirungi nnyo. Mulowooza lwaki katuwulire lwaki asanyuka? Ndi musanyufu nnyo 100%. Electoral Commission okuwandula ababaka b'NUP era nga mbasaba ekiba kisoboka bonna mubawandule buli gwe mulabamu omuti question mark mumuwandule muze ku bufo obutonotono mbwe mutunuulidde twagala Ntebe ya ggwanga kujjako Mwami Museveni Kyagulanyi mumulekeredde mmwe bwe mupibwa nuupu. Electoral Commission buli gwe mulabamu question mark muwandule Gasiya afazali na bonna mubagobe. Kino ekintu mulaba Electoral Commission kyeri mukola Obote yakikolako era kyekyawanguza Mwami Museveni okujja ku ntebe y'obukulembeze. Obote yagoba Mwami Museveni yamugaana ogenda mu Parliament. Mwami Museveni olutagenda mu Parliament yagenda mu nsiko. Kati nammwe babaka mmwe mwabalina okkunga abantu. Mwabalina okkunga abantu mu constituency gye musinziira. Tugende mu protestive vote. Babene fulaga zaabwe eya Uganda bagikwata eya America bagikwata omusajja ajjavaako ne muzze mukulwanira obufo munnammwe mumulekeredde kyamugamba Kyagulanyi nga ye mukulembeze gwe lutamaguza oba ani tasobola kuwa gufo mutunulidde obufo obutono. Ndi musanyufu nnyo Electoral Commission kyeri mukola mubajjeeyo embwezo Gasiya
mulekeredde omusajja mu kifo ky'okulwanira awamu mukungiriza abantu bagende ku kkubo. Museveni ekyo kyatya, ensi ziri kasita zinalaba abantu nga beegugunze zigenda yingirawo. Muzeeyi baba bamuggyako nemulwanira obufo MP simanyanga nze nga tuvuddeyo ate munanga mawulire agava ebutambala eyo nga wa mukulu Muwanga Kivumbi era nga atasobodde kubanga ayitamu nga bagamba nti obululu mu kusooka amawulire gayitingana nti ayiseemu ate ebyava emabega munange tebyali birungi naye amawulire getuwulira nti ebintu mutuufu n'essaawa ya leero eyakakati nti si birungi yadde n'akamu. Nange waffe butambala embeera ekyali mbi. Bangambye kati emirambo giweze 13 abafudde nga ne maama wa Kivumbi kw'omutadde. Maama wa Kivumbi amasasi bagamukubye ku makya. Bannange abaana abali ku kyeyongo oli w'ekibibi Mirembe Kaabasanda Gombe oyinza okuba nga maama we ali mu ddwaliro oyinza okuba nga kitaawe yali mu ddwaliro kubanga bangambye ate n'abali eggombe mu ddwaliro bangi be baakubye. Ewaffe ekibibi ebutambala embeera ekyali mbi. Mukubire ku bantu bammwe amasimu mmwe abatamanyi kukozesa airtime weeno ogula airtime we Uganda ku mobile money n'ogula oba $50 n'otandika okukuba amasimu kuba nze bwe nkola ngula airtime then n'enkuba direct call. Baakafa abantu 13 nga ne maama wa Kivumbi kw'omutwalidde kyokka maama wa Kivumbi annumye. Maama wa Kivumbi annumye bambi. Naye nga bebo bannange bankuba kyoyo bannange abali mu Buwarabu mukubire ku bantu bammwe abali ekibibi embeera ekyali mbi. Byebyo jjukira amawulire gasooka ne batugamba nti abantu 7 era nga ge mawulire ge basooka okubanga balipootingira ddala naye ne batugamba nti byali bikyagenda mu maaso era nga waliwo abaali ku ndiri ng'ebintu tebitambula bulungi kwegamba nga embeera si nnungi. Nva kusimwano n'omuntu okuva mu Butambala n'atutegeeza nti ekyabaddewo ekiro kya jjo kyabadde kibi nti abakwasi b'emmundu bayingidde ennyumba ya Honorable Muwanga Kivumbi ne basindirira amasasi ku nnyama era abantu 11 kiteeberezebwa okuba nga baafudde. Mbadde n'omuntu ku ssimu agampadde okuva eri mu Butambala naye tukyagenda maaso n'okuba nga tubasakira ebiki ebiri ku ground n'olw'ensonga eyo just keep it locked tugenda kujja nga tukubira omuntu ku ground nga tubulya kiki ekigenda mu maaso. Violence mu kalulu ebaddemu mu bitundu ebyenjawulo era abantu abamu bafudde abamu bakubiddwa emigo n'abalala bali ku bitanda bakyanyiga biwundu. Yes. N'olw'ensonga eyo buli omu kubira ku munne essimu omubuuze ki ekigenda mu maaso abali e Bulaaya munonye ku banna abali mu Uganda mubabuulire what is on ground otherwise birungi si birungi. Ye ripoti yasookera ddala basooka ne batugamba 7 ate ne baddako 11 kakati oli atugambye sofa bali 13. Mpola tujja kugenda mpola tutegeere ebintu nga webiri era nga webitambula naye nga mawulire si malungi. Ate onavudde n'agamba nti Fikfa Maika nti yandibanga asambira waggulu nnyo ng'ejjanzi nti oluvannyuma lwa mukwano gwe amanyikiddwa nga Lilian Abe ono nga minisita nti okuba nga awangula akalulu. Fikfa Maika woli kati ndowooza essanyu likutta because ate mukwano gwo Honorable Lilian Abel Abel balisoma batya Abel okay Amba Abel lyerimu so amaze ate n'awangulwa ate ku bwa woman MP ku side ya Kitgum district. Congratulations ndowooza ate kati akowangudde kati Fikfa Maika omukubagize ddala we abadde yakafiirwa omutwali ku dina gye wali osazeewo ate ngo kumutwalako. So congratulations Honorable Lilian Saidi Zedi ate Kitgum district nga woman MP representative. Jukira Fiki yabagamba nti ye mwena mumanyi nti wankyukakyuka naye ate ye mukwano gw'abangi so bavayo ne bagamba nti Lilian Abe omukyalo we wa NRM naye nga mukwano gwe nnyo nfanfe era nga bibamu kwabo
abawangudde akalulu. Naye nga weebale kubanga weekomidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Ebisigadde amawulire gakyali mangi nnyo, tujja kubanga tukomawo nago temuvaawo.